Naira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo wasekweweweza mu miro gano mata bata mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga ngero Mamutasha Rita mazima wambu sinzidde wanino ku Interior Center enatete kumpi n'enguvu ku Rewa Kaliga era nga nyongera okamba Jones zenga nkulaga ebitanda byaffe ebya Interior Center ebirungi furniture omulungi nga mumbuza bannange sente mmeka buli kimu bakisaze 50% bakisaze kana akameza kasobola okubeera mu nyumba yo zino entebe zisobola okubeera mu nyumba yo ku bbeeyi eyawansi ebitanda osobola bifuna kwegamba basazewo bakuwe buli kimu kye walootanga okubeera mu nyumba yo ku ssente eza wansi basalidde eddala ebbeeyi okumanya aba Interior Center bakabi bakkiriza n'ekibanja mpola zofuna zoleta gwe ng'osondera ekitanda ng'osondera entebe ng'osondera ebimuli bannaye Interior Center you are simply the best naye ng'oli otya Mamutasha Rita mazima wanvu abanaffe abasharitas bridal bebankozeko akaviiri kano ne makeup era nga tusinzira wali eri ku Nkrumah Road wakoma ekibe bakiyita complex ate Sharita School of Beauty tusomesa abaana eby'enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 jukira nti tukola ku bagole tutegeka omukolo gwo twambaza abagole tulina gowns changing dresses gomesi buli kimu eky'abagole ojja n'okifuna ewaffe n'osirika bwekye kubanga tubeera tujja kikuwa mukwano ate era nyongera okugamba naffe Amanjovu Estate Developers bono bo balina ttaka anga buli kimu omwana kye yeetaaga school fees n'ekibanja mpola naye bamukkiriza gwe w'ekisulo bakusalira nako nyongera okugamba nti lero tulina emikolo gyaffe ebiri era nga tulina ogw'okwanjula wamu n'ogw'embaga tugenda kusooka mu gwa mbaga omwami ye Ssekiranda Dennis ate mukyala we ye Nalukwago Elizabeth bannange bakola okwanjula kati eno mbaga yaabwe bagenze ne babagatira wali eri Emakere reception ne bagikwatira we Nansana naye nga ate Sharita Spider wali yabakozeeko enviri ne makeup fabayambaze omugole gawuni ne tukola ku mugole n'emperekeze ne tuzikolako bannange twakoze ku bintu bingi kuba neefaananyi ne video twabikozeeko anti fo twesiga ne tukolerako ku mukologo kangu tuseeko omukologo notova ku Delta TV tukole ndi wano ku Interior Center nateete we basaze ebbeeyi jangu ofuna ekitanda ky'ekiroto kye kiriko music ekiriko TV ku bbeeyi eya wansi tovaawo nkwagala nnyo. Ndindiga etayawula muddo lusindya buli naye ekisa kyera nekinkuma ng'akaweewa kanuusa obugere wakati mu mpologoma sokulyaguzeko abaana bano bakiyingiddewo bajaguze kayirekusobwawo haleluya naye bayibuli yatuwa enkola ey'obufumo by'amaanyi ag'ekyama ekigambo kya Katonda katuwa enkola ez'obufumo byamu busanyusa era nga bumatiza this negati ofumo bweyamo ti ojja kunoonya obwenyi bwa Mukama olw'okwonyezebwa kw'endaliza muno kiraba enkoba ez'obulamu buno nsangwewo nawe ekyakyamutolwe ekiseera kiteekeddwawo okukola okutendekebwa okubulungiya era okumusaliza omwoyo gw'ekita omusasaliddwa kati ekiseera katikome omwagalwa n'omugole we bagatibwe wamu emirembe n'emirembe buli omu n'agamba nti nsuubiza Katonda nti nja kuwasa Beti yekka ebiseera eby'obulamu bwange bwonna ekyo bwe tuwanagaliza amaanyi Mukama mayo nsuubiza Katonda nti nja kufumbirwa Dennis yekka ebiseera eby'obulamu bwange bannange tubogerera Dennis ntwala leero okuba omwami wange wenfumbiddwa nzikiriza nti oli kirabo
ekivudde eri Katonda okusuubiza okwewaayo olw'essanyu n'okutuukiriza ebirooto bye ebinene era n'okukolera omugaso nnyo obwakabaka bwa Katonda kusuubiza nti yakwagala yakussaamu ekitiibwa yakwesiga era nja kuweereza mu mbeera yonna kusuubiza nti yakubeera w'amazima era omwesiga gy'oli obulamu bwange. Yesu mwagerenganizaawo tusabire empita zino tusabire ku mpita zino ezikola ebintu nga tebitegereka mukama twagala kwebaza olw'empita zino tuzaawula ku mpeta era zonna ezitunwa amadduuka ezikola ebintu ebirala nga tebitegereka era zino tulangira nti empeta za bufumbo eri Dennis ne Bet tuzirako omusaayi wo ogwogera ebigambo ebirungi omugalo ng'ayambaza Beti empeta Beti n'empeta eno nteeka ebirungo kubyaleega nteeka ebirungo okwagala kwange gy'oli era mpuliragana nange neyana obulamu n'okwagala kwange gy'oli kyonna kyendi ne byonna byonna mbikuwadde nja kukuuma era nja kwagala obulamu bwange bwonna nkola endagaano eno naawe linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. bannange Yesu mwogerenganiza amaanyi ne ekyagera kukola ekintu ekimu n'empeta eno nteeka envumbo ku birayiro byange nteeka envumbo kwagala kwange gy'oli era nkola endagaano naawe neeyama omulalu n'okwagala kwange gy'oli kyonna kyendi ne byonna byenina nja kukuuma era nja kwagala obulamu bwange bwonna nkola endagaano eno naawe linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. abasigadde okukola Yesu engalo ez'amaanyi alamukama kyakoledde kamusabe ogweko mu kifuba omusajja nga mukyala mutongole waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka nali muzibe ng'ebyensi ey'omwoyo sibimanyi naye ekisa kyera nekinkuma nali muto nga ndaba omusota n'ensembera naye ekisa kyera nekinkuma ennyonyi erandinga bwefati plane erabika nayo yasembedde gerakwatawo omukolo live ayayaya izirimu
bawubireko akalulu kikawulira kajale tuwulireko n'ab'emmanga tebanyiiga. Omusumba omulungi twagala kwebaza kubanga oli wakisa nyini Gulunensi webale ku lw'endagaano ate Dennis gyayingidde ne liizi. Omusumba omulungi bano bolonze omubi tayagalangako endagaano eno naye Mukama nkwebaza kubanga ffe bano wabatadde wansi w'omusaayi Mukama naffe Kabaka taata nkwebaza kubanga otadde wansi w'omusaayi gwo. Mpongayo buli kyonna kigenda kudda mu kukolebwa kuva mu kaseera kano omusaayi gwo Mukama taata kyongera okukitukuza emmere gye tugenda kugitukuze byonna bigenda kwogerwa bitukuze mu linnya erisinga amanya gwe ne Yesu Kristo Mukama ffenna tugamba nti
abayengalo siziwulira basukulira mukema sibawulira basukulu bakasujja gemuli bakasimayiro bakasimayiro kale tutuke tutuke abativi mwebale kale atuse So ladies and gentlemen, tuwanike tugenda kubala 10 100 simuliya kikumi easy Denisi Isatu 1 2 3 go Omujiri akujiwo naganya talina nagakwata talina batulabe liisi ekyo nyakuteswani nabayo amuliisako yasooka muwa ebyokulya naye omuntu akwega okwena nga alinga emotoka ezigenda mu lutalo munange mukwano kuligayo mukwano kankunywese nako wigano bajira suti wange ddale labayo no labayo nagamba owaye teoyiga olesa abantu akankabiwe balekula ate olozekekoka ekyokunakirizeesaatikulira wulira mamanyabo okyalaba okwanjula n'embaga